Zabbuli Ey'ekikumi Ana mu ennya. Zabbuli ya Dawudi. Okwebaza Katonda olw'okuyamba abantu be. Yeebazibwe Mukama olwazi lwange, atendeka emikono gyange okulwana, n'engalo zange olutalo. Olwazi lwange era ekigo kyange, amaanyi gange era omulokozi wange, engabo yange mwenna ekweka, akkakkanya abantu wansi we. Mukama, omuntu kye ki gw'okumumanya, oba omwana w'omuntu gw'okumulowoozaako? Omuntu alinga omukka, ennaku ze ziriŋŋanga ekisiikirize ekiyita obuyisi. Okutamya eggulu lyo, Ayi Mukama, okke, kwata ku nsozi zinyooke omukka. Myansa abalabe basaasaane, olase obusaale bwo obateganye. Ogolole omukono gwo ng'oyima waggulu, omponye, onzigye mu mazzi amangi, mu mukono gwa bannamawanga aboogera eby'obulimba, n'omukono gwabwe ogwa ddyo gwe mukono ogwa ddyo ogw'obulimba. Naakuyimbiranga ggwe oluyimba oluggya, Ayi Katonda, n'ennanga erina enkoba 10 naayimbanga okukutendereza. Ye wuuyo awa bakabaka obulokozi, awonya Dawudi omuddu we eri ekitala ekiruma. Omponye, onzigye mu mukono gwa bannamawanga aboogera eby'obulimba, n'omukono gwabwe ogwa ddyo gwe mukono ogwa ddyo ogw'obulimba. Batabani baffe mu buvubuka bwabwe babeerenga emiti egikulidde ddala, n'abawala baffe ng'empagi ez'omu nsonda ezibajjibwa okuzimba olubiri lwa kabaka. Amawanika gaffe gajjule nga galina ebintu eby'engeri zonna, n'endiga zaffe bwe zirizaala 10 n'obukumi ku ttale lyaffe, ente zaffe ziwake bulungi nga tewali evaamu ggwako oba eremererwa kuzaala, waleme kubaawo kukaaba n'okwazirana kwonna mu nguudo zaffe. Abantu abaweereddwa emikisa egyo beesiimye, balina omukisa abantu abalina Katonda waabwe nga ye Mukama.